Okay. Amanya yenze Yekolera itongwa. Kungane baganda bange nekana akasonga kamugende muri Muwogo. Ndoza tukamiringule kave mudiro. Tukamiringule kave mudiro. Musibe mtya baganda bange ne banyinaze. Kansubire muri bulungi nnyo. Nafa alhamdulillah tuli bulungi. Mbere twala maridadi sana. Muzeidunda alhamdulillah abadde akyatulunze bulungi. Nkulisaayo abasiraamu mwenna mu kisiibo ekitukuvu. Nsaba Allah atuweemu ekisinga era akkirize n'ekisiibo kyaffe. Mukulikeeyo abasiraamu mu kusaala Eid. Mukulikireeyo ddala era nsaba Allah n'ekyakibabalireko. Otherwise yenze Yekolera itongwa nga leero nsinzidde wano ku the Flashlight Uganda ne ku Yekolera music analyst page mbaweereze ndowooza tusimbulire wano kubanga mmaze okulya ku miwogo gintuddemu bulungi nnyo. Omugati tegukyaliikako gwo kubanga eyefuula Ssenkulummando wa kuno yalugaye muli banaku nnyo. Lwaki mukomplaininga ku mugati? Bwe muba muwulira temusobola bbeeyi ya mugati gwekanammi nange siina kye ŋŋenda bakolerawo. Mugende mulye muwogo ojja nti yatuwa ettaka kwe twamulima. Museven essaawa eno ayogerera ddala ng'era baddikiteeta we babeera. Baddikiteeta ng'ate batandise okugenya, batandika okwogera nga tebeefiirayo, batandika okwogera nga tebeegoda, batandika okwogera gadi bengalye, batandika okwogera ng'abavuya taboya nga bye boogera tebikyakwatagana. Oba ebbeeyi y'omugati ebasusseeko, siri mwetegefu kukakkanya ŋŋano, siri mwetegefu kukakkanya mafuta agaleeta eŋŋano, wabula mugende mulye muwogo. Ojja nti yatuwaako ebibanja, ojja nti yatuwaako ebibanja ebibuuzo ebabimubuuza byanikula taboya. Takyalina kyakugamba nsi, abalimbye byonna biweddeyo. Kakati takyalina kyakugamba nsi, naye ze bampita Yekolera itongwa. Namugamba eno generation y'omulembe omwagula ntesoboka. Ogiyiye kuyiya buli oyogera ebitakwatagana. Yo generation ya Kyagulanyi esobola okwetereereza mu layini. Yo generation ya Kyagulanyi esobola okwetereereza mu layini. Kakati dictator Yoweri Kaguta Museven mukama wange wagambye oba bbeeyi y'omugati etususseeko oba etuyinza obuzito. Tugende tulye muwogo. Kali simanyi obukalabulo bwa muwogo ataliiko caayi kubanga ne sukaali yalinnya. Oba ffe tunaasobola okubwebeera? Muwogo ataliiko nva oba ffe tunaasobola okumwebeera? Imagine eyayita omukulembeze w'eggwanga nga yajja okulwanyisa abasajja ba Idi Amin be yaka nti baatulumyanga obwavu, naye nga twali mu century ey'ekumi ndowooza n'omusanvu. Tuli mu century ey'amakumi-21. Omukulu agamba nti yakulembera eggwanga akyasobola okugamba abantu mu century ey'amakumi-21. Toba ebbeeyi y'omugati erinnye. Mugende mulye muwogo. Mu bufunze twasigala emabega. Yatugamba tyatutwala mu maaso naye ne bali we baatuleka emabega ate yatugjawo n'atongererayo ddala emabega. Nabagamba eno Uganda Idi Amin ne Dr. Apollo Milton Obote nga bakyagifuga. Ssenkulummando yatugamba bano bagirese ku gurawundi ngenda kugifuula kalina. Bwe tutyo ne tumwesiga najja naye ne ku gurawundi kwe yasanga Uganda bali banne we baagireka agijjeewo. Kakati wenjogerera agikkiriza wansi mu basementi. Mu kyasa kya 21 mwesooka okulaba eyeeyita president ng'agamba abantu toba sabbuuni alinnye mwozesa amapaapaali oba omugati gulinnye
mugende mulye muwogo n'otunuulira omusajja ne weewuunya n'ogamba ono mwami Yoweri Kaguta Museven yabaggyibwa mu bbumba ki? Mukama tumugambe aleme ddibajjamu bantu balala kuba eryo ebbumba lye babajjamu Museven teririimu nkulaakulana, teririimu kulumirirwa, teririimu kugattako, wabula lirimu obubbi, obutigumbuzi awamu n'okutoolako. Eyo lyebbumba mwe bawumba Museven. Era twegayirira Omukama ebbumba mwe yabumba dictator Yoweri Kaguta Museven taddamu kulibumbamu muntu mulala. Soka weebuuze oli bwe yeeyita president n'avaayo n'akola statement oba omugaati gulinnya mugende mulye muwogo. Soon omusajja oyo ajja kujja ku TV y'eggwanga, ajja kutuula ku TV y'eggwanga ng'abamawulire bamutunuzzaamu kamera n'obuzindaalo akole statement nga bamubuuzizza olwo ku kibuuzo nti eddagala mu ddwaliro nga teriiyo. Howaayo omukulu ssebo mu ddwaliro abantu nga bagenda e Mulago ne batasangayo ddagala, agenda kubaddamu ekigambo kimu. Oba mugende e Mulago ne mutasangayo ddagala, mugende mu Masabo. Lwaki mummalira obudde? Oba mugende e Mulago ne mutasangayo ddagala, mugende mu Masabo. Nze nange siina zigula ddagala. Lwaki mukomplaininga ku bbeeyi y'eddagala eyeekanamye ng'ate mu ddwaliro munoonyayo bulamu ng'ate waliyo n'amasawo? Edda abantu mwe bagendanga ng'enzijanjaba eno ey'ekizungu tennajja, kate mukomplaininga ku bbeeyi y'eddagala. Awulira ng'obulwadde bumuluma n'ogenda e Mulago n'otasangayo ddagala, genda mu ssabo, kubanga ye dictator Yoweri Kaguta Museven ensi eno gye bayita Uganda yagizzaayo backward, eri mu byemabega. Tedda abakyala bazaaliranga mu bamulerwa, era kakati mukyala wo bw'afiira e Mulago n'okomplaininga ajja kukubuuza lwaki wamututte ewamulerwa. Ona agendanga mu ddwaliro n'otasangayo ddagala, lwaki tewagenze mu ssabo? Edda twagendanga mu Masabo. Mu bufunze ensi dictator Yoweri Kaguta Museven emulemye okuvuga ng'agitwala mu maaso, emulemye okuvuga ng'agitwala mu maaso. Taatawo omugenzi Amos Kaguta awummule mirembe yo olw'okuba banywe balyanga biwogo ebitaliiko yadde essunsa, ebitaliiko yadde kaacaayi. Olunaku olwaleero Senkulu Mandwa ayagala kutuzzaayo mu mirembe bamuzeeyo Amos Kaguta mwe baakulira eyalimba ensi. Kyeno Uganda ngenda kugifuula ensi amatoobuta. Eno Uganda ngenda kugifuula ensi ey'ebbeeyi. Eno Uganda ngenda kugyogerako bali we bagireka, nze ngenda kugitwala mu maaso. Naye essaawa eno yakugamba kyoba omugaati gulinnye lya muwogo. Sunu nyajja kugamba mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala n'otakomplaininga, genda mu ssabo. Kati ayogerera ddala nga badikiteeta we babeera. Era ntunuulira dictator Yoweri Kaguta Museven mwana tunenda ba Napoleon nga yakomawo. Nga bwe nabagambako nti si batta Fred yalina akayimba ke yakola mu 92 ke bayita ekifuula nnenge. Akayimba ako yagamba buli muntu ali ku nsi yali abaddewo, naye era omuntu akomerawo mu mayisa ge yagenderamu. Kakati ne Napoleon yakomawo, naye ku mulundi guno yakomerawo mu dictator Yoweri Kaguta Museven. Abataalaba ku Napoleon abasoma ebyafaayo, Napoleon ffe tumulina. Bannayuganda abasoma obusomi Napoleon temuddamu kumusomako. Napoleon oluusi abeera Ntebe, ennaku zino asula Nakasero. Tumulina. Oba mugenda mu ddwaliro ne mutasangayo ddagala, mugende mu ssabo. Bwe muba mukaabira ebbeeyi y'omugaati nga mukyasobola kugugula, mulye muwogo. Kati njawulo ki n'omuntu gw'ogamba nti munne toteereddeyo ddagala mu malwaliro n'atugamba mugende mu ssabo? Era soon agenda kugamba abaana baffe ab'obuwala naddala abava mu regioni etaliiyo ey'Abanyarwanda nti oba musomye ne mugenda ne musaba emirimu
ne babatunula ku nnyindo nga zingene eyange nga tewali abasindise ne bababuuza tebababuuza wasoma kyenkana kijja bagenza okusaba emirimu wabula bababuuza ekintu kimu ani akusindise agenda bagamba nga bakomplaininga mulekerawo komplaininga wadde mwasoma naye bwe mugenda okusaba emirimu gye mugenza okugisaba ne bagibamma mugende mwetunde baana b'obuwala Museven agenda kubagamba okusinzira ku statement y'Yomugati gye yakoze we muba mwasoma naye ng'emirimu temugifuna buli gye mugenda okugisaba ababuuza ani akusindise babatunula ku nnyindo mulekerawo komplaininga mugende mwetunde n'okwetunda mulimu hala nno gwe mulimu mulungi n'okugusoma tebagusoma teguyera capital g'oteekamu just ogula buguzi sabbuuni n'onaaba n'ogenda n'ogula akakete akengoye osege n'ogenda n'ogula akakete akengoye mowino oba kajini akadamage n'ogenda n'oyimirira ku speak resort emunyonyo ne bakugula kati soon dictator Yoweri Kaguta Museven agenda kukola statement agambe bannayuganda bwe muba abaana ab'obuwala mukoye okusoma ne mutakuna mirimu mugende mwetunde soon agenda gikola statement oyo omusajja koona omusajja takyalina nsonyi takyaswala aswaza buswaza era nsaasira nnyo omugenzi taata we bambi ayimiridde atya ggulu gyali oba yonna gyali ng'atunuulira omwana we ng'afutyanka Uganda ensi amata obuta abaana ab'obuwala bwe muba mwanoonya emirimu ne kibabula ng'ate mwasoma mugende mwetunde bannange bwe muba mukooye bwe muba mula ebbeeyi y'Omugati esusse mbakooye okomplaininga mulye muwogo kakati yo statement zagenda okuddako okukola bwe mugendanga emulago ne mutasangayo ddagala mugende mu ssabo ezo statement ezayita omuntu omukulembeze mu abaana ab'obulenzi mwendiko kati abaana ab'obulenzi mwendiko mwasoma naye gye mugenda osaba emirimu bababuuza ani akusindise naddala ng'olina kkala ng'eno eyange ng'olina n'ennyindo ng'eno eyange bwe mugenda osaba emirimu tebagibawa kakati soon nga muntu oluvannyuma lw'okomplaininga ennyo agenda bagamba mu abaana ab'obulenzi abasaba emirimu ne bagibamma ng'ate mwasoma mugende mugende mukuba obutayimbwa mugende mukuba abantu mu pavers ku northern bypass kyekyo kyagenda obbagamba takyalina statement dictator Yoweri Kaguta Museven egatta ku ggwanga lye bayita Uganda kakati buli statement yonna gyakola tegatta ku Uganda eginnyika bunnyisi essaawa eno buli munnamawulire lwamubuuza ekibuuzo kati ayanikula taboya takyefiirayo adaabadde abasinga gwoba wanze ekkatala ebintu abiddamu gaddi bengalye takyayagala kumanya takyatulumwa yensonga lwaki asobola okukola statement b'Yomugati bw'eba erinnye mulye muwogo ojjandiyatuwa ettaka kwe bamulimira era jjagamba abaana b'obuwala abasoma bwe muba munoonyeza emirimu ne gibabula mugende mwetunde mwate ab'obulenzi bwe muba munoonyeza emirimu ne gibabula mugende mubbe olaba abakyala munjulira mwami bw'atalekaawo ssente waka olw'okuba abaana bakimanyi gwafumba emmere amaaso aba bagatunuuliza ggwe kuba bulijjo gwagigabula tebamanyi ebyo nti taata yagigula naye bw'olaba nga teriiwo toyinza kukeera n'omalamu baana bo ssuubi nkiddamu toyinza kukeera n'omalamu baana bo ssuubi kyabange tatamwe yaleseewo mmere mumukeeyana byasiga gende mwetakulire era gigenda baluma nnyo temunnaba abazadde abatuufu waakiri yaddiranga n'afumba n'asaanika amayinja n'agateeka ku sigiri abuzeebuze ku baana
abaana bakimanye tesaawa yonna emmere ejja obudde ne buzibira paka taata lwadda n'aleeta ekirolekisi oba n'aleeta ekikomando ne balya naye nga maama teyabamazeemu ssuubi lituusa kubeetuga enjala kubeeyongera baabeeranga bakimanyi tesaawa yonna tugenda kulya naye ono kaakati essaawa eno ayanikula ttaboya essaawa eno ayanikula ttaboya abamaliramu ddala ssuubi ali mukwata musumaali gusembayo akukuba mu kofini tono omukuta mugenda kuddamu mutunulako tasobola nakuba weeweeta tasobola nakubateeka mu ssuubi yeyeeyita omukulembeze olw'ensonga abalimbye ennyo ababbye ennyo kaakati olwaleero aba ekyokubalimba bimuweddeko kaakati Museven alinganga omusota ogumaze emyaka n'emyaka nga gweyubula ng'essaawa eno gutuuse ku lububi olusembayo. Museven alinga omusota ogubadde nga gulaba ti buli lunaku kala ekaddiye ne gweyubula ng'essaawa eno guli ku lububi olusembayo tegukyalina ngeri yonna yakweyubula kaakati gulaga ekkala zaagwo entuufu nti luli neeyubulanga bweyubuzi ne muntenda akasusu akalungi essaawa eno sikyeyubula lwino olususu lwange olutuufu ane dikiteeta Yoweri Kaguta Museven essaawa eno akulaga ekkala ze entuufu in case na Uganda obadde tokimanyi essaawa eno Senkulummandwa akulaga kalaze entuufu tisibalumirirwangako nabakozesanga bukozesa wadde nabagamba nti mbalumirirwa naye ekyamazima sibalumirirwangako. Imagine eyali badde omuddu waffe kubanga atuula mu State House ye kati ennaku zino agikuula mu 7 House. State House kitegeeza oli servant ow'abantu aba Uganda. Today, servant w'abantu ba Uganda yabaddamu ebibuuzo ng'ebyo kibanga omuddu lwonaga mukamawo nze saalimye leero meketa amapeera saagenze mu lusuku kutemayo ttooka omuddu noga mukamawo saagenzeyo mu lusuku kutema mapeera leero lya saagenzeyo mu lusuku kutema matooke leero lya mapeera omuddu naye kyamukisa mulungi tesaawa eno ndi musanyufu tebigambo byonna bye tuzze twogera abamu nga bagamba tuwaayira Museven olwaleero bivudde mu bbaasa biri mu gilaasi ate naye atuyambyeko bituteeramu. Olwaleero obuziina bwe abugjeyo mu kisenge wansi w'ekitanda abuleese essaawa eno buli mu ddiiro. Obuziina bwe abugjeyo wansi w'ekitanda abuleese essaawa eno buli mu ddiiro. Buli omu kaakati essaawa eno asobola okuweerolera. Omugaati ngamba gwe munnayuganda alaba live eno gitambuze. Omugaati ono kwaba kudaalira gwe gwaleeta obuvumu mu ggwanga lya Sudan. Senkulummandwa weeyo Omar Bashiri negumukuba ekigo. Mugaati ye yamukuba ekigo Bashiri. Kaakati ono njagala abalaate nene yeerabira ajja kutuuka okudda mu Lwattabaze Nalumanya bamubuuze kiki wakolawo. Ojja kutuuka okudda mu Lwattabaze Nalumanya bakubuuze kiki wakolawo nga kigavumenti yo kigudde nga babbi banno muli mu kkomera aba bannayuganda baba basse banaabasobodde okuttako. Ojja kutuuka ekiseera odde mu Lwattabaze Nalumanya. Bannayuganda amaanyi muyina mangi nnyo agakyusa ensi yammwe naye ebigambo bino tubyogedde tukuusa endingidi tubabuulidde kale bivudde mu bigambo. Omukulu atandise okubiteeka mu bikolwa biri mu glass abijje mu bigambo kati abiteeka mu bikolwa muganja okuzuukuka. Twafuuka abalinga kati aboogera ne bakasiru abantu b'e Sudan yali bbeeyi ya mugaati eyeekanama ne baga nti apaana enough is enough.
ekimala kimala ne bavuunika omusajja yali avugidde obumbula okumala akabanga ak'emyaka egisoba mu 3 mwe muli wano temumanyi maanyi ago ge mulina mu mukono gwa ddyo n'ekkono ne mu mateke gammwe tyaba abantu be mutya basinga kutya mmwe olaba Yekolera basobodde okubafunguza obuziina bwe baali basirikidde abeerimbikanga numirirwa abantu essaawa eno batandise okubalaga olwa puresha gye tubataddeko nti bannange tetubalumirirwa kaakati olw'abafa aboogezi tubatadde obuteesi ku puresha bwe munesitula ne mugenda ku nguudo ne mugamba enough is enough kimala wano bayinza okugamba abajjega nti oyincitinga violence okuma mu bantu omuliro ebikolwa byammwe bye byakumadda mu bantu omuliro saabantu sibakuma mu muliro mbaddukiza buvunaanyizibwa bwabwe nga naye Museven bwe wajja n'obaddukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton Obote nange mbaddukiza buvunaanyizibwa bwammwe bannayuganda Yekolera itongwa abagamba buvunaanyizibwa bwammwe ate amaanyi gali mu ngalo zammwe oli bw'akeera n'abagamba oba omugaati gulinnye mulye muwogo kitegeeza enkeera oba enkya agenda kubagamba oba mugende emulago ne mutasangayo ddagala mugende mu ssabo abaana ab'obuwala bamuba musoma ne mutafuna mirimu mugende mwetunde abaana ab'obulenzi bwe muba musoma ne mutafuna mirimu mugende mubbe ezo statement zagenda okuddako bagamba nabagamba eno Uganda today yeetaaga Yesu Kristo agikyalireko nga bwe yayingira mu nju ya Yayiro n'azuukiza muwala we eyali amaze okufa ng'era bwe yazuukiza Lazaalo yali amaze okufa naffe today Mukama alina okukyalako wano n'azuukiza Uganda kubanga dikiteta Yoweri Kaguta Museveni amaze okugirungamu obutwa efudde egguddewo kakati twetaagako omununuzi Yesu Kristo ajje akyaleko wano nga bwe yakyala mu nju ya Yayiro n'azuukiza muwala we eyali amaze okufa neno Uganda yeetaaga okuzuukiza nga Yesu bwe yazuukiza muwala wa Yayiro nga bwe yazuukiza Lazaalo ne Uganda yeetaaga okuzuukizibwa today olina akola statement mulye muwogo tumulime kuki dictator Yoweri Kaguta Museveni ono muwogo gw'otugamba okulya tumulime kuki ng'ettaka lyonna abanyarwanda mulitubyeko mulitutte muliregasanyizaako tulimire kuki muwogo gw'otugamba okulya tumulimire kuki recently Nakaseke waliyo ddandala eyasende ebirime byomutuuze omu n'aseera n'ennyumba ye muwogo gw'otusindikako tumulimire kuki kale twalikkiriza tiffe twatondebwa kulya muwogo naye ne bwe twalimulimidde mutubyeko ettaka lyaffe lyonna muli wambi mulitumeseeko omunnayuganda takyayina kake kale ogamba otya omwana w'ekkaramojja oba omugaati gulinnye ab'ekkaramojja mulye muwogo ttaka lyabwe musiiba mulibba mubakubye amasasi mubamazeewo muwogo bagenda mulima mu kimannyo gammwe muteekewo emigongo mukireete tutemeko enkumbi tulime muwogo ku migongo gyammwe kubanga fesi tukyalina ttaka ettaka lyonna pampembe mwali efunza munnayuganda takyalina ttaka kaakati oli bwakeera n'akola statement nti bannange bwe guba omugaati gulinnye mugende mulye muwogo ate ng'ettaka ko twalimanga muwogo lyonna mwali wamba tewakyali munnansi alina kake ab'ekkaramojja mwababbako ebyabwe mwabatta kakati mbadde nkusaba mwami Yoweri Kaguta Museveni teekawo omugongo gwo tujje tutemeko enkumbi tulimeko muwogo kubanga ffe bannayuganda situkyalina ttaka olunaku luno olwaleero kwe tuyinza okulima ekirime kye bayita muwogo teekawo omugongo gwo ssebo mukama wange Senkulumanda wakuno tulime okwo teekawo omugongo gwo tulime okwo muwogo kubaffe situkyalina ttaka muwogo bamulima mu kyalo olwaleero amakuba agatuuka mu kyalo tulole muwogo gaali gatya kale ne bwe gaali badde mabi
naye nga waliyo ebbeeyi y'amafuta eri wansi etusobozesa okuteeka mu mmotoka oba pikipiki zaffe amafuta tugende e Butambala tunone Muwogo kyali baddokke naye amakubo tonna gali maka ag'omu byalo amafuta galinnye otusindikawa gye tuba tunona Muwogo otusindikawa gye tuba tunona Muwogo otuyisa bunyonyi tuuke mu bbanga ng'obunyonyi tulinnya tuyite mu bbanga ng'obunyonyi tugende ssebo Senkulummandwa wa kuno tunone Muwogo takalo na walituwala walitujjako hawo tukala tulime Muwogo tulye Muwogo teekawo omugongo gwo tulime okwo teekawo omugongo gwo ssebo Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tulime okwo Muwogo amafuta galinnye geekanamye hali nga amafuta gye tamininga ebbeeyi oba okulinnya kwa buli kintu mu ggwanga mafuta yeekanamye baganda bange olwaleero Muwogo akyaliikako eyo wammwe ffe we twakulira nga Muwogo ono omusiike babanga 6 nuswaga 5 bwabanga obuwogo 6 ku nusu 5 kano ningalayo wana akadandala siri wali eri kaisima ekyulimbo ojja kundeetera drone ate gwe nakusuubiza omanyira jeno isima omanyira jeno ndi jeno isima kulututalwana na jeno ngendaako mpola nze ndi muti gwa maggwa stembeka ndi kamyu kulaba oyagala kufuula kamyu kikuuta oyagala kufuula mwenyango kyangwe gwe igwe isima nkulira wagazi nkulira wagazi nkwabiza wagazi ogezanga nonneeyimbamu olina gamba mulye Muwogo ebbeeyi ey'ebintu byonna mu Uganda editaminingibwa mafuta owaaye mwami Yoweri Kaguta Museveni Muwogo gw'otugamba okulya amafuta nga ga buseeri gwe balina omumunonera ffe lutwakuliranga nusu 5 ogula obuwogo 6 abange olwaleero Muwogo omusiike oba ono w'ebibajjo ku nusu 1,000 ogula ebibayi bimeka kakali n'10 okulufuna kulakubana teruteekeka mu nsawo banywanyi naye ate oli akugambye ti genda olye Muwogo muguse biki byoya nkunyule ebyenkwawa ngende ngambe antikaduuka nti nyambo mpeeyo Muwogo oba ngende ngambe ow'omukatale ti owaayi mpaayo Muwogo kunyule byoya kunyule ebyenkwawa oli nakola statement ey'ekiwogwe ow'omugati gulinnye mulye Muwogo nabagambye oyo agenda kukola statement soon oba mutwale mugenda nga teri ddagala mugende mu ssabo agenda gikola statement soon oba mulago mugenda nga teri ddagala mugende mu ssabo oba bawala musoma ne mutafuna mirimu mugende mwetunde oba balenzi musoma ne mutafuna mirimu mugende mubbe ttaka lyonna olitubyeko olitumazeeko Munnayuganda takyalina ttaka kwalimira basajja b'ab'ennyindo ezibalinga ng'obunaala batugjeeko ettaka n'emmere yaffe baagitema kakade tusindikawo awo tuli batulima Muwogo ng'ab'omu Lusanja ab'omu Lusanja ono omujegawo kiconco yabagoba ku ttaka n'emmere yaabwe n'agiseena n'enju n'agireka ku ttaka Muwogo tugenda mumujja wago otusindika okulya nga basajja b'ettaka lyonna bali tutuddeko Senkulummandwa wa kuno yowangi bwenga yayita omukulembeze amaze mu buyinza emyaka 36 wajja na strategy ki okwetegekera ekyeya nakugamba dictator Yoweri Kaguta Museveni twayinanga ng'ebyaji byabuwaze mu buli maka buli lutiza oba buli lukungula bakugateekako emmere mu kyaji okwetegekera enjala kakutiya gye bayita vva omwange ani amuwadde akatebe nakyabuwaze owange
gwa kaseera nga kano akakazigizigi akatuusa okubuusa bannamawulire n'oyanikula taboya wakeeteekerateekera otya mbuusa gwe mwami Yoweri Kaguta Museveni. So eno Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni yakulema emyaka mingi era ssaawa eno nsobola okukaatiriza nti Museveni omutuufu yafa. Museveni omutuufu yafa. Munnayuganda olunaku olwaleero ofugibwa muzimu kubanga emizimu era gyejogera nga gyebalaatira, gyejogera nga tegyefiirayo, gyanikula taboya buli kye bagibuuzizza, gyanikula ate mugenda kunkola ki? Ze ndimpewa ate munaenda kunzita mulundi gwakubiri, temulina kye mugenda kunkola. Omuzimu gukola ekintu tegukimanyi, tolina kyogera gukola ate ogenda kugutta mulundi gwakubiri. Museveni omutuufu yafa. Olwaleero tuli ku maanyi ga muzimu. Olwaleero munnayuganda ali ku maanyi ga muzimu. Omutuufu yafa. Kyova olaba omuzimu gwokaka tegukyefiirayo. Ayi mugenda kunkola ki? Mugenda kunzita mulundi gwakubiri? Temulina kye mugenda kunkola. Ayi mugenda kunzita mulundi mulala nedda. So munnayuganda njagala okukutegeeza ti soon ojja kgenda emulago osabe eddagala bwe litaba eyo bwona complaininga Senkulu Mmanda omwami Yoweri Kaguta Museveni akugambye genda mu ssabo. Mwana w'obuwala ojja kusoma ogenda osaba omulimu bakutunule ku nnyindo nga ngazinga eno eyange bakubuuze ani akusindise so si wasoma ki, bakugobeyo olw'okuba tolina connection, olw'okuba tolina kakwate ku bo, bakugambe genda weetunde. Naawe omwana ow'obulenzi bagenda kukusindika lunaku lumu ti genda obbe. Awo nvuddewo ku kyemmwanyi. Saagala nnyo ekyo kukimalirako budde kuba sirina budde bungi. Ekyemmwanyi mwami Yoweri Kaguta Museveni n'okwakkuliza we bonna bwatuteekako n'alowooza nti naye alina ettaka ekisozi, alina ettaka mu Buganda yonna kati yafuuka ye. Lima ezizo oziweereko amateeka, genda olima ezizo ku ttaka lya Muzeeyi Amos Kaguta gye liri Lwakitula. Ekisozi olinayo ettaka wano wonna mu Buganda ettaka lyafuuka liryo. Genda olime ku ttaka ly'emmwanyi ozisuubuza oyo omuchina gwe walonda ku street nga alonda scrap e China. Oyo gwe walonda ku street nga alonda scrap e China mbazzo omuwadde ettenda y'emmwanyi. Kati gwe lima ezizo omuwe ettenda y'emmwanyi. Ezizo sez'Abannayuganda. Leka kututegeerera. Wali okutte ku nkumbi gwe ayagala otegeerera abalimi. Fula ebyobulimi tebirina value kubanga ayagala otegeerera abalimi. Tayina bukugu bwonna tukukwata nkumbi. Kale olunaku olwaleero yagala otegeerera bamukwata nkumbi. Genda mwe contract y'enteezo. Mwe contract y'enteezo naye bino ebyemmwanyi bitulekere okujjako lima ezizo ozimusuubuze era omuwe ettenda ezitunda. Yenze Yekolera Itonga tambuze vidiyo eno mbadde ku the flashlight neno ku Yekolera streamings ne ku Yekolera streamings eyo abo ku the flashlight batumidde abali ku Yekolera namwe batumidde abanywanyi Yekolera kagenda mumuleko naye muntu akoowa.